Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Batula mwenna abatuuliriza batoota omuliro ku Labaika Media batandika n'ekiramuso kyaffe ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tukomyewo ne Sheikh waffe Sheikh Lugolobi, Sheikh w'ebyafaayo. Nga alhamdulillah tuli ku Adam alayhi salam. Era nga Sheikh bwe twakoma omulundi ogwayita twatunulira mu kutondebwa kwa Hawa. Era nze nandyagadde omuntu yenna atulaba mu episodes zaffe zinaafunengayo ekintu kyayigamu nze kuba kye nakwatamu nze nga kye nawulira mutuufu kuba aliko Hawa n'oleeta example ya Fatima edduwa gye yasaba Allahumma awwalul ish al-awwalin wa akhirul akhirin ya dhal quwwati al-matin. Era kyenkubiriza abatulaba nti kuba olinawe watandika n'ogamba agenze okukima birala naye nabbi n'akola ki namuwa ebigambo ebyo. Alhamdulillah, amadde nsaba Sheikh tutandikiraawo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akola enteekateeka efaanana bw'eti. Omanyi mu bigambo by'okusomesa obuzibu bubeera mu kutuuka mu kifo w'ogenda okusomeseza. Naye ebigambo Allah yatuwa omutwe guno ng'era bwe nakugamba nti Allah buli muntu yamuteekamu obutebusi milioni nga 3 milioni 4 buli so tiny kakati tosobola kumalako. Alhamdulillah. Era oli bwakugambanga nti akoye okusoma abaalimba omutwe kati gwe Sheikh wakaguteeka mu byenkano. Nasoma bino, nensoma computer, nensoma economics, nensoma sharia, era ne kati nkyasoma. Nakati okyasoma. Ate era nsuubira Allah wananjulira nga nkyakola ki. Ezo zonna masters osobola okuzifuna. Kuba Sheikh ate muna ekyenjawulo ekiri era abantu bano tubakubiriza okuba nti abawalimu ne ba Sheikh abalimu omuwalimu aweebwenga ekitiibwa. Kuba lwaki Sheikh nkigamba kino ebiseera ebisinga omuwalimu ensoma eyanjawulo nnyo n'ensoma eno endala. Kuba kati nze olaba nasoma economics mu degree level n'ate e Madina n'ensoma degree ya sharia. Naye saawa zino nzirayo n'ensoma babul wudhu n'enzeyo damu tahara mu swala buli ddakiika. Ate olwoba ogenda okusomesa oddayo ate wali omuntu asobola okukwata biri obukwasi n'agamba nalowooza ati amaze naye obeera buli kiseera oraja mpolampola. Kati n'olwekyo fe okusomesa Allah bw'atyo omuntu ebiteeka mu mutwe n'akuyamba n'obeera nga obikuuma. Abangereza bagamba nti practice makes perfect. Buli lw'odiŋŋana ekintu kinywera. Practice makes perfect. Kati perfection yekigireeta practice. Kyebayita omuraja, omuntu abeerawo n'akwatayo juzu amma n'atagikola muraja nevaamu. Era Qur'an eyo gy'olaba bw'ogaana okukola muraja okaabira mu competition. Kubanga yo egira bugize eti akatambi ne kasikattira ne bagamba ne bakulinda nga tolabika naye oba wakavaawo woti nekikomawo. Alhamdulillah. Kale kakati abannaffe tuli ku musomo nga tugamba nti engeri gye tugenda okusoma ku bannabbi tetusobola kwewala kutandika ne Adamu kubanga kyekitonde mu bitonde Allah bye yasembyayo okutonda kye yasooka okutonda. Adamu alayhi salam. Era twalaba nga Adamu yawedde naye kati Allah n'aleeta okulaga nti Adamu ono tajja kubeera yekka. Kwe kuddira n'amwebasa otulo nga tuwanvu n'amusikamu oluwirizi olw'oludda olwa kkono n'ajjamu omukyala ayitibwa Hawa. Kaakati Hawa bw'amala okujja nga bwe twalaba bamalaika baali wali nga Adamu yabawangula mu kubeera nti bababuuza boogera amannya ne gabalema ate Adamu n'agoogera ate ono yaakajja. Kakati bamubuuza nti ate oyo y'ani? Awo natwatunuulirawo naye
Adamu yabaddamu n'aga nti ono ye Hawaa. Nti lwaki ayitiddwa Hawaa? N'aga nti olw'okubanga atondeddwa mu kintu ekiramu yenze. Khalas kyali kiwedde. Era ne tubalaga nti emabega ku Allah bwe yali atonda Adamu yamusiimula ku mugongo n'amuggyamu emyoyo n'agimulaga. Adamu n'alaba firimu yali mpanvu. Nga bwe Sheikh Adamu yakulabako mu kifaananyi kyo nange n'andabako n'abalala. Kaakati oluvannyuma Allah yamugamba nti abo bonna bagenda kuva mu ggwe. Kati ono Adamu neyeewuunya bananvaamu batya. Allah kwe kumwebasa. Exactly. Kaakati bwe tumala okulaba ekyo Adamu ne Hawa bali awo. Kaakati bamalayika olw'okuba Adamu yaddamu n'abawangula ng'amanyi n'erinnya ly'oyo atondeddwa nga ajjiddwa mu lubiriizi. Allah kyeyava agamba bamalayika nti kiri kye nabagamba ekiseera kyakyo kyekino. Kubanga twagamba nti mu suratu Swad mu aya ey'ensanvu wekitiibwa Allah mwe yagambira bamalayika n'abagamba nti inni khaliqun basharan min twin. This time ngenda kutonda muntu nenga mujja mu kadongo. Nabaga nti fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakahu lahu sajidin. Basi kakati ekiseera kyeki ekyokufuna naye bwe yabagamba nti bamalayika ti naye yasooka kubagamba emabega n'abaga nti inni jailun fil ardi khalifa. Ne bagamba atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Era kye yakola wa allama Adama al-asmaa kullaha. Naye enjigiriza gye yamuyigirizaamu si yene yaffe gye tusoma ekyo ki muti kino kikyala yaddiranga bw'olaba ka flash bw'okateeka ku kompyuta waliwo puroguramu erimu n'ojjamu bwoti n'otwala kompyuta endala muli bisigalamu ate nga nawano bitudde kati yemuteeka mu buteesi bwati buli kimu n'akimanya. Era twagamba nti Allah ffe abantu yatusukkulumya ku bamalayika oba ebitonde ebirala mu ngeri ziringa nnya. Yatutonda n'omukono gwe ogw'ekitiibwa ffekka ffe Allah be yakwatako bw'ati. Abalala ebirala yagambanga beera n'atuyigiriza buli kimu. Kuba kakati Sheikh singa twebuuzaamu Abaganda bano gye baali eno n'Obuganda bwabwe batandika batya okumanya nti eyo nsujju ono dino Juni bakijjawa ono lumonde bagadda bijanjaalo otyo binyeebwa wallahi bakijjawa. Omuwalabu n'abeera ng'alina ye bw'abiyita ate n'Omuganda ng'alina bw'abiyita ng'oli bw'okimukyusiza bw'oti n'omuga nti ekyo kyekino ng'ategeererawo. Kati Allah kyagamba kati okuyigiriza kwe yayigiriza Adamu fenna yali atumaze nga tulina okubeera n'ebintu bye tumanya. Era kyova olaba Allah fe abantu enjigiriza gy'atuyigirizaamu tutandikire eno mu buto nagamba nti ente olukizaala bwe bati ng'etambula naye omuntu yalwawo steps bamutendeka kuba amagezi Katonda ge yamuwa gakula kukuzi gajja gakola ki. Kati bw'omuto obuti bwoti n'atandikira wayinza ogenda nagwa mu bintu. Wallahi Sheikh mu butuufu buli weyongera okutematema ebyafaayo omuntu alaba ensonga lwaki tulina kwesinza Allah, lwaki Allah yatutonda. Kuba wallahi okyogedde kubamu akafaananyi Abaganda bajjawa amannya g'ebintu byetwogera nti eno nsujju ono lumonde kino kijanjaalo naga nti eyo nti emusaati kuba tebakyogera ne mu history waabwe nti oba omuntu yali ali bw'ati na kasooli kino kiki naye bakugamba nti kino bwekiti. Kakati all still ogenda okutunuulira nga Allah amagezi ge yatuwa gakula bukuzi. Amagezi gano Sheikh Hamza tetulina
gagenda gakula buli lwogenda babako bye bagamba nga gakula kyolaba Allah ayina we yagateeka ate bwe kiri nti kati gamaze okukula kinagamba nti omuntu aba ava kubika okujju ojjukira edda nga batuwa engoye nga bayinza okuwa akasaati bwe bati oyagala kugenda kuzannya n'okakwata n'okambalira okulaba ngaotuuse naye nga kali kubikukujju naye nga tegolaba oli smart ne bakuwa empale amagulu gombi n'ogateeka mu kibo ekimu kitegeeza amagezi tegannakula naye bwe gakula otandika okwawula era bwe baba baawula omwana nti amagezi gakuze omulabira ku lugoye olw'ekiraka empale ngeri yayulikako nga luli wagimuwanga n'ajambala nga kati agane yambala nawe ogende mu bano nti dda empale eyulise sijja kugitwala kati oyo amagezi gakuze wewali we twagamba nti n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku kigambo ekiswala yagamba nti muru auladakum biswala awo olaba we yateeka 7 awo ohum abnaahu sab'a sinin awo amagezi gatandika okukula era omwana aba atandise okutegeera omwana myaka 7 ate n'agamba nti wadribuhum alaiha ku 10 aba yetaaga kumusabula kubanga wali ku 15 ekiragiro kigenda kujja ateekeddwa okusaala Allah aleeta bano ababiri ne batandika okuwandiika kitegeeza amagezi gakoze eki gazze basi kakati naye olwekyo tubeera ffe abantu nga twetaaga kusooka kubeera mu ttendekero tetulinga bisolo kanku ekyokulabirako enkoko ogiraba seggwanga ejja neekola ogwayo eno neebiika neemaamira neeyalula neerabirira bwemala okulabirira neebuta seggwanga n'akomawo yalabika bulabisi era omuntu bw'okola ebyo oba ofuuse bali bawankoko bawambuzi n'ozaala n'otafaayo omukyala ye n'alabirira olaba amaze okulabirira lwakubeera wodda lwakubala wodda ku pointi emu nawe mbadde ngenda okugambira abatulaba bano bannaye mwegendereze nnyo points Seka zayogerako ebiseera ebisinga abantu baliyo nga temanyi bayisizaawo ng'omusajja ye akolanga olaba seggwanga abasajja gye bali era oyogerako n'omukyala n'agamba nze munaye owange kasita yanzaala musidda nga mumulaba paka omwana okutuuka ku yunivasite oyo aba musajja ate ayinza n'okugamba nti yakomawo nenazaala omulala galinga wallahi mugatase naye nga bannaye tubakubiriza mwenna abatulaba ku Labaika Zula Media wallahi obusiraamu swe bulagiro obusiraamu bulina rights ez'omukyala bulina rights ez'omusajja era omusajja olaba akola bw'otyo gwe tugamba ennaku zino bakiteeka ku basiraamu oli n'agamba nti abasiraamu bwe batyo babeera yo awasa buwasa namuleka mu nnyumba n'agenda n'awasa omulala oyo n'amulema okulabira ate si ezo rights si bwe kiri akati Adamu tuzeeyo eri Adamu wuuyo Allah alagidde bamalayika naye Allah okulagira bamalayika yali tabagamba bavunnamire Adamu yali agamba bavunnamire ye naye ku lwa Adamu nga kuwa Adamu kitiibwa kati ava ekitiibwa ekirala kye yatuwa okulagira bamalayika bamuvunnamire ng'oluvunnamo olwaffe lwaki ekitiibwa twakifuna kitya yatuyigiriza buli kimu kuva ku lubererere waintawuddu ni'matallahi wallahi tosobola kumalawo byengera tosobola bimalayo era ebyengera toddanga abunogani ngenda kubibala Allah mwebaze bwebaze tosobola bimalayo waliwo n'ebyengera bye twafunira ku Adamu alayhi salaamu nga twabijjeeyo wala akati wamala okuvuunama oli gwe twagamba Azaziru kati yafuuka Iblisi bamwambaza ekifaananyi ky'abamalayika naye nga lyo jjinni akati ye yeesowolayo n'agamba nti sisobola kuvunnamira gw'otwanze mukado ate nze wantonda mu muliro ate nga nze wantonda
mu lunyata era ndowooza ayi egamba nti lam asjud eyo laamu eyo mumugimanyi ebeetegeeza lam asjud liman khalaqta twina eyo laamu bwejja eyo eyo ebeetegeeza ya abadiya itajjako itakikola lam akulu rusa kitegeeza togitogulira ddala lam kasitevaayo kakati tolaba allah bwagamba nti lam nagattakoki mu suratul ikhlas lam yalid walam yulad gwe ne bw'oyagala azaale walam yakun lahu kufuwan ne bw'oyagala azaale wallahi takikola negwojja okuswala ekitegeeza ne wano lam yakun lahu kufuwan ahad niwoyagala omufaananyiza ekintu kyonna laisa kamithilihi shay wahuwa samiul basir kyenagambye alquran ayina amaana kati oleese eno amakulu ogajja eno ku iblisi n'ogaleeta wano ng'ate gakola shay wahuwa samiul basir Qur'ani ekonekitinga oyinza okuba mu Bakara olina kuleetera Zukhrufu oba okyali mu Zukhrufu ne bakusindika mu ttawo wallahi n'abamanyi nno abasinga bonna Ibn Kathir bonna bagamba Qur'an osooka givunuza Qur'an lwanyuma bil hadith nabina Muhammad sallam akati onaagaanye nze sisobola yali agamba tasobola era yakituukiriza kyekiri allah kyeyagamba kuntandikwa nti abba yali atutegeeza agamba nti adamu ono sore iblis abba wastakbara wakana min alkafirin n'abeera nga yatandikawo gurupu eyaba bagenda okuwakanya allah omuntu awakanya allah omanyi kyakola agaana kyagambye nakola kyeyagaana bwagamba nti kola kino anti era woba odifininga takwa mtithali lawamir waisinabi nawahi yenna abaganya okola abatatiddemu kati iblisi zizi malayika nalisoma ekitabo ekimu omanya abamanyi baffe bano balina ebigambo bw'oba obafolo oyinza ofunamu omusajja yagamba nti allah bwakugamba nti kola n'otakola obanga ayogedde nti aŋŋamba ngaani naate okusinziira ku historia gy'otujja eno ku adamu alayhi salaamu oba tutegeera ogamba nti agamba ngaani kyobalaba nga abantu bali kono ku mijja balaba ensibuko yaffe lwaki tulina okukola allah kyakola ki kyagamba akati munnange yagaanira ddala era allah yagamba nti bano abalala fasajada almalaikatu kulluhum ateekako awalala n'agane ajmain illa ibilisa aba wastakbara n'ensonga aba yagaana wastakbara neyekuluntaza wakana min alkafirin kakati okuva olwo allah n'agoba ibilisi mu kusaasira kwe kyetuyita okukolera mu Uganda kyolanga tongerako lanatullah alayhi kakati lanatullahi alayhi allah yamugoba mu kusaasira kwe bange ekigambo laana kuba allah kugoba mu kusaasira kwe saba allah fenna abatulaba abali ku Labbaika media tubeere mu kusaasira kwa allah lambe tugoba mu kusaasira kwe ya rabbul alamin omuntu waliwo embeera bbiri singa omusajja ajja awaka n'asanga mukyala we nga badde mu kikolwa kyabwenzi n'anoonya engeri gyamufunamu kuba batugamba abannashariya mutugamba nti abajulizi bana balina kuba bana ate nga balabye etambulira mu kikopo sinakulaba bulabi wallahi shekhe naye mushariya omuntu omukyala nga tavuddeeyo ye kennyini kuweewaako obujulizi kukkiriza
tuyinza obutamukwata amateeka tegamukwata kuba n'ojja n'olaba era nina basatu ogenda bajja wamangu abo nti abange mujje ng'era bano tebafundikira era kituufu nina nno gwe nakigamba era omusiramu munnange ali awo omukyala yaŋŋamba atuuka ewaka n'alaba situation yali kubano abakozi omukozi n'asukaali n'agamba mu mutuufu ne mugamba gwe obujulizi tebumala omusiramu nti nabalabye nawulidde n'eddoboozi nemugamba awulidde eddoboozi kakati olaba ekigambo ekyo ekyeyayogera kati era mu shariya mugamba nti obwakakasa nti ye bwalemerako nti yalabye ng'alumiriza nga n'oli agaana nga balayira emirundi ena ogwokutaano omu kuba agamba nti Allah ngobe mukusaasirako tokiraba kati ebyo byonna Allah yali anoonya ki omuntu ono engeri gye yamuwa amagezi Allah yagezaako nnyo mubikka naye omuntu avadde adde akiyebikkula ebyo byonna byolaba Allah anoonya kuba abantu bwe baawukana sehamuze era nze mbagamba abantu bano abatulaba naluli nakikugamba omukyala bw'abeera ng'akulemeredde musigaze oteeka omuntu wawe kuba gy'omukanyuga nayo tebajja gwe weeteeke gwe kitwale nti gwosobola omukyala naye olaba akuleme abantu tebamusobola nze ate nunadde entansi egamba abantu nti omukyala akulemerera omuteeke wamu ng'omuloope tewali kirala musabire busabizi mungu amugonze nga omuloopa mpola toloopa yatoloopa buli maama w'abaana oyo ayinza okwonooneka nekasikana bano ekawo notekawo omuntu onoomulabirira edda ffe twalina bakadde baffe nga bakuza abakyala kati simanyi oba mu shariya mwe mugamba mutya bwe mba n'abakyala bana omu ne mumukuza mpasaayo omulala nembeera n'owokuna oba olinayo tujja kulambululawo bwe tudda ne seeka Quraish wasajja oyo mu shariya inshaallah kati kiri kiwedde onaagaanye agobeddwa mu kusaasira naye kaakati akasajja kano kaali kagezi nnyo kazaziru era kalimu abo Katonda be yawa amagezi ne shaawa nakomwekali ati kanda binajini ate amajini naffe abantu ffeffekka Katonda be yawa ebibiri amagezi ne shaawa era kyobola bantu ku nsi ffe bizito ebibiri nabbi yatumibwa eri ebizito ebibiri magenge n'abantu kakati bekalaba nga Allah amaze okukakyawa kati Allah afulumya statement iri mu Qur'ani Allah agamba nti ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna wano omaze okuwangula naye kati gwe wano faawo n'oyo munno mugende mubeeremu mujjana kakati abagamba nti wakula minha concentration mugiteeke ku kulya mwebiriri minha nga bimugenda okulya mugenda kubijja omwo nabiteekateekayo dda ragatan haithu shituma buli kiseera bwe munaaba mwagalidde olaba pointi eziri awo abasindika mu jjana badde tebalina kye bamanyi babadde wano naye kati abatwala mu kintu kye bayita ekyokusamaliriza era kyobola bannabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti teri muntu agenda kuyingira mu jjana n'alaba ebirimu nga eriiso lino lyali lyabirabako wadde okukirowoozaako nti ekyo ndikirabayo katunulira Adamu n'obupya bwabwe engeri gye babakasuka mu jjana Allah saba Allah twejjana fawza bil janna naye sheeku jjana waliwo enalibadde nzwe nali nsoma haditha nabi Muhammad sallama nti jjana ng'egezaako tukubiriza nti oba osabasaba firdausi kuba yereki waggula laala naye ng'agezaako okulaga nti ejjana erina amadaala nga 100 naye buli paati obanga kuva wano ku nsi paka ku ggulu kati gwe kuba akafaananyi
biki olaba nensi omuntu ne Kampala tasobola gita Kampala ndoyeka nene obanga mbe Kasubi tosobola kubanga Kasubi yonna buli kamanyi ne Kasubi munene nga bakulisa otambule waliwo otajja kiwotalinnya kigere ne wasigalawo naye munene naye kakati otunulira Adamu ne Hawa ababiri awo Allah abasaasire engeri gye bayingira mu jjana obwaguuga naye nga bagirimu abo babiri gwokuba akafaananyi okolezeewo olaba embeera bwe yali kakati bayingira mu jjana naye omanyi nti kino ekigambo teyakibagambirawo wakula minha teyakibagambirawo yabagamba muyingire ne basooka beetooloola nga basamaalirira busamaalirizi okutuusa lwe babagamba mubirabye byonna byakulya illa era nga bwagamba wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin ate Qur'ani eyo seekeyi Allah ayina engeri gyeyagireeta olaba enaayita Adamu amanyi nti yeyasooka okutondebwa nagati ya Adamu iskun anta huwa wa zawjuka aljanna kyokka wali bw'abataddeyo aleeta babiri wakula minha ragadan sheituma wala takraba wanali hadhihi shajarata kati agaana babiri wala takraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin akibabuulidde bamaze n'obbirabako hadhihi shajara omuti guno gwokka ye kakati batunyumiza nti Adamu bwe yatambulanga n'alaga eno omanyi yali rajulun tuwaala musajja nga muwanvu futi zaali 6 ate Hawa nga 3 kakati Adamu bwe yatambulanga n'alaga eno nga gyakooyedde gyakooyera ne Hawa bwe yagendanga bw'ati naye nga bali ku ki naye nga bw'olya bw'oti nga bw'omanya ettama y'omuntu okwata kino ojja olaba omuntu ng'alinnye omuyembe oguliko ebibala asobola n'amuga guno n'alaba guli ogwengedde emboosa n'alagira ati naye bwakkuta ogenda okulaba nga ngitunulira nga tajja gisoma kati nayagala ke kati Adamu bwe yakkutanga olwokubanga Allah yamugamba concentration bagiteeke ku kulya kwokka tewaali kirala kyonna kikolebwa tewaali kusaala ebyo byawano sibyamujjana era mujjana Allah tagenda kugamba muntu nti saala obikoledde wano byebikutuusa wali bw'omala okutuuka eri gw'ogenda okubeera nga olabirirwa kati wano we tuseetingira kyetunaabeera oluvannyuma lwa wano kati abagambye nti guno omuti gwokka naye oli bwe yalyanga n'alya olubuto bwe lwewaganga bweruti n'abanga ayagala okugamba nti akuse ng'akola Omungereza kyayita belching okuba ejjagalo naye nga n'ekiba ejjagalo kawoowo kubanga ejjana teriimu kintu kyonna kiyinza kwesittaza muntu era mu jjana toyinza keera ku makya n'ogamba Hamza ati jangu olugendo ngulira akagaati tesobola wabula wokalowoozaako ng'okafunirawo mu Suratul Waqi'a Allah ayina waayogerera kuba n'aweereza mu jjana tuyinza okujjukira we yayogerera naye nga bwe beggwayiga mu wildaanun mukhalladun naye eno bwetandika lwakuba neerabiddewo kubanga agamba wafakihatun kathira la maqtu'ati wala mamnu'a wa fushi marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran urban atara li ashabil yamin thullatun من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضوع متقين فيها على المتقابلين يطوفون عليهم ولدان مخلدون omuraja asina bulungi ngula museko omuraja ndabye nga betukisigire kati olaba yatuufuuna babetolola mbebajja bebasaafirira wildaanu mukhalladun abavubuka baana balenzi naye nga egi balimu egi yemu
ate nga tagenda kukyukako nti akati ate wano wagiza bagenda kubeera mukhalladu nga Allah beyateekateeka okusaba kintu ng'ekintu kyereeta bwereesi. Allahu akbar. Ejjana tuba tulina gikolerera. Saba Allah lituwe ya Rabbana. Kakati obalaba bannaffe bali mu jjana bamalamu emyaka 10. Mu jjana bamalamu emyaka 10. Mu jjana ate n'ekikumi tebakiweza. Bakoma ku 99. Kakati kano bwe kamala okumanya nti bano babagambye bayingira ejjana ne kakola bwe kati. Ne kagamba mukama wange nti ntegedde nze wange oba mukusaasirako naye nze ndaba nyamba onzikirize ngende nyingireko mu jjana bwe ndibeera eno omuliro gyogambye nti gyenja okubeera nga ntegeera ekyansuba njagala ntegeera ennyo ebiryomu ebyansuba. Allah n'agamba oli wa ddembe naye kaali kamaze okumusaba wali ne kamugamba nti ayi Allah nkusaba ondekewo olubeerera okutukira ddala ku lunaku ila yaumi yubathun. Qala fa innaka minal munzarin. Sibwegenda Quran ila yaumi alwaqti almalum. Ndowooza bwete bwegamba kati bwamala okwogera ekyo ne kagamba baasi kati ne kamusaba nange nyingireko mu jjana. Yakagamba yingira naye bwe kagenda ne kasanga omukuumi w'ejjana Ridwan yali akagaana. Allah yakumaze okugoba kajja Allah naga ati nemuleke nze mukkiriza ne kayingira naye yakagamba no parking. Tewali kubeeramu yadde. Bw'osiba emmotoka bw'oti neeyimirira kati yakagamba togeza n'oyimirira katambula butambuzi mu jjana okuva lwe kayingira nga tekayina we kayimiriddeko bwe kati naye nga kagenda kakasuka ebigambo kabigamba bano. Kali deedle nnyo ne mu jjana kakoleramu omulimu. Ekyo wadde okimanyi kituufu wallahi Allah. Akasajja kalina amaanyi Allah yakawa amaanyi kumbe kagenda kufuuka kikemo gye tuli. Engeri gy'oyingira mu jjana ya Allah era n'okozesa amaanyi n'owabya abantu nga bali mu byengero ebyo wakaifa ffe balaabaliwa nga temuli kakusanga bali balinako iyo defense ndowani asoose naggaana neffe wano tulina na defense. Omuntu akusanga wano ng'oli awo olina ekintu ky'oyagala nga banno bakiina naye nga gutonna kifuna ne kakusanga ne kalyoka kakuwabya n'ogenda n'okifunira bukuwa ya haramu naye nga biri wali. Adamu abirimu tannaba na kumanya nti bino kiki akasajja kawabya ne kalyoka kabatandika. Kyova olaba Allah atunyumiza n'agamba nti agamba nti fadallahuma bighururin kabalagirira bakole ne kabasongera ku ekyo Allah kyeyabagaana kiri kyotegedde omuti olwokuba yagubagaana ko kabasongerangawo era kakozesa ebigambo nga kabagamba nti manahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna olaba illa an takuna malakain au takuna min al-khalidin. Kikabasuubiza ne kabeera ku ekyo naye kasanga nga Adamu eri ne kamugamba ne Hawa ne kamusanga ne kamugamba bwe basisinkananga ne badibeetinga owaayi bino wabiwuliddeko ewaayi nange nabiwulidde. Adamu n'akubiriza Hawa. Omanyi ku ffembi ababiri nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti bw'olabanga omukyala ng'ajja tabeera yekka era tikigenda kusoboka omukyala okubeera yekka tasobola kubeera yekka. Era kyekyayogeza Allah mu Qur'ani ekitiibwa naga nti inna kaida kunna adhim ate naga nti inna kaida shaitan kana marid. sebyegatta ebibiri Allah babeegatta tobasobola. Kati bw'omukyala yajja bw'ati n'ajjirako n'empeekera ne bakumegga naye kali kajja kokka kali bwe kajja kokka tekakusobola. Bw'oba omanyi okuteekawo resistance naye kafunirako
ono patana ono muzibu nnyo era ye yaleetera Adamu ebyo. Adamu yamugambanga nze nakusooka okutondebwa gumiikiriza nti ate oba ne Sheikh era wallahi example gy'oleese yetuleetedde obuzibu mu Uganda muno oba mu nsi muno mwe tuli sebisinga abantu bagenda mu haramu lw'abakyala mu Uganda wa mu nsi yonna omuntu nabbalwa mukyala omukyala ne bw'olaba bamutayiza mu busiraamu ate ffe ne tumuta ffe twabireetera oli mutuufu era seekamu abasomesa ku bufumbo akantu ako mukateekeko nnyo essira. Allah yatonda omukyala ng'alabirirwa bulabirirwa nga bw'agenda bw'ati agende yeerabirire akola nsobi njereere kituufu ate Allah n'atonda omusajja nga tayagala mulabirira. ne Sheikh omukyala abakyala abatulaba wallahi Sheikh wakonyawo wakulu nnyo ebiseera ebisinga ennaku zino abakyala batandise ogamba what a man can do I can also do better. It's impossible. Olaba ateekako ne better. Ataddeko olaba ekigambo kyeyogedde ateekako ate nga Allah agamba darrijalu qawwamuna omusajja alina kwagulu naye naga I can also do it anateekawo yandikomyawo what the man can do I can also do it naye nagamba ate ti better beto otya nga Allah ye yakyogera yagala kuwakanya butonde bwanga wakanya ebitonde byabo naye kaakati bali mu jjana ne bamala 99 years nga bataddewo resistance nga Adamu agamba Hawa guma we Allah yankubiriza nangamba nti mulabe waffe ate walwatu naye ku mwaka ogw'ekikumi wakasamawuma n'abalayirira yalayira nagati wallahi inni lakuma lamina nasihin balayirira Allah ekyo kyekyatengula Hawa n'awabya Adamu ekyo ekigambo ekyo wallahi seeka tubadde mu Uganda wano naye wallahi yazitowanga ng'oli bwagikugamba buli kimu okola bukozi naye abantu wallahi bagikozesezza ne batuuka n'okubeera nti omuntu alayira naga nti wallahi olina agatwala eri tolina byolayira twala eri omuntu naatolina byogera kakati Allah tumutadde mu kitivo kye nakuna Sheikh abantu balayira ebitaliyo ng'alimba ku dduuka mungu atutaase bannaye kigambo kati tukiyita kigambo ekyakwata wa mu lulimi naye tujja funayo episodes ezimu tujje tusomese mu kulayira kuba abantu wallahi bamala galayira tebakyabifa kutamanyi buzito bwa kulayira weeko katono singa Sheikh Hamza nkugamba nti wallahi nga nyina kyentunda wallahi kino kirungi okulayira okwo kwonna kuba kutegeeza kino nti Allah kwentaddeewo yokiriza naye akimanyi nti kino kyekirungi kati nze bw'ongamba nti Allah eyatonda natonda nakino bw'ongamba nti emujulizi nina kukkiriza naye kati abantu bagenza okulaba nga wambi weekwekayo weekwesi kuba omuntu alira wallahi uno si China ng'ate mutuufu ebintu yabize China ate bw'omala okumusanga ku China aba yakuzizika dda nga kono ku risiiti yakuteereddeko akagambo goods once sold and not supposed to be returned. Gwe kenyini weyanukula lwogamba asomeseramu yampadde China yankubye tekikwesa Allah yankubye nakibuddemu kati wallahi kanko bakuba okubikagwo gwe bwokkiriza ng'okugenderamu kati abalala bagamba nze wallahi yosinno kati Allah ne tumuteeka ku mumwa wano tumutambuliza wallahi wonze simwagala tegeeza omuntu yandiruddewo nnyo kuba olabye emyaka egyo gyonna myaka 99 ono naye ekintu ekyamutengula kulayira naye yali avumye naye Allah agamba nti wakasamahuma n'abalayirira inni lakuma lamina nasihin akati bwe kamala okulayira Hawa n'agamba kalayidde awo nze ngonzi
tayinza kubanga ataddeyo erinnya lya Allah nabeera nga alimba. Kati awo omanyi kyeyakola we yali n'asimbula ebigere ate omukazi ekyasobola okukikukozesa. Nze nga bwe mmamanyi baali wano bombi badisikasinga awana atambula mu steps paka wali ng'Adamu agaanye togenda we yatubuzaabuza naga jangu naawe tugende. Adamu n'asimbula n'atuuka buli we yatuuka nga wali Hawa nga Hawa yeeyongerayo era abakyala bwe batukola. Bw'atuuka bw'ati ku shajara ku muti n'akwata bw'ati n'akola kye bayita dhawuku okukomba n'akomba bw'ati. Olaba apo ya ng'ojja ogikombe bayinza okusanga emyaka ng'egi ng'okyakomba apo togijjanga mu mwasi nga totegeera ky'oliko. Naye bwe yakomba n'akomba kumbe mu kamwa mulimu amannyo. Baali tebannatandika kulya baaliira omwo ne bategeera nti omwo bwagukula akinga kuteeka n'amannyo gakanayini gakola kirala babitegeerera omujja gamba abutadde ku tasiki y'okukola ki y'okulya. Naye kati wakomba n'akomba agenda okuliira nga tawulira mu mwasi n'aluma kajuisi ne kagenda mu lubuto. Bwe kagenda mu lubuto nga kali deddle Allah we yateeka ekigezo kyawo. Adamu bw'alaba ng'ono amaze okukomba n'aluma naye n'asembera. Bw'asembera n'anoga. Seera omukyala yasooka okukomba n'aluma n'okuluma. Omukyala siramuza ffe twepankira bwire omukyala kukozesa kyonna kyayagala. Kituufu. Bulungi nnyo. Kuba waliwo sheekh omu yali agamba nti bano abakyala byensonga lwaki abaami baganya okulongooka. Naye n'agamba nti abakyala nga basazeewo nti abaami balongooke balongooka. Era abakyala basalawo nti leero esswala zonna abaami bazisaalire mu muzikiti n'essuubi bayisaalire mu muzikiti abaami bazisaala. Naye abo bola basigala mu buliri era mu bakyala oli mutuufu. Ate bwe kiri omukyala nga yakugambye gwawaka n'agamba sebo kiki kyokola nti ngenda kusala subuhi y'abaami ya mu muzikiti otambula n'ogenda mu muzikiti. Kituufu. Era abakyala batuyambe. Abakyala Allah abawa amaanyi ago. Bananga abakyala balina amaanyi. Ate Allah yabawa bakiyita persuasive tongue. Olulimi olukola ki? Persuasive tongue olulimi olubaliriza omuntu okukola ekintu. Ate omukyala wakwesimba mutowangula n'oyagala otya. Ebiseera ebisinga olaba ebintu ku TV n'oyangu amangu okujajinga. Ogenda okubeera story gamba era kyala akaba mangu amaziga n'ogamba bannaye omukyala laba gundi laba omusajja ono bw'atalina buvunaanyizibwa. Waliwo omukyala yankulira nali ngenda kuwa fatwa nga obudde bukyali naye Mungu yansaasira. Omukyala ankubira essimu n'angamba seeka kino ne kino ne kino ne kino ne kino kyatuuseewo naye ng'engeri gy'ayogeramu agala nakkaaba. Mugamba sobola kugamba kukola ekyo nga yagala mwerawo fatwa ku ssimu ekitakkirizibwa. Sinmulabangako tegweseeka wange njagala ompe fatwa ndaba oba mweyambula katikati. Nina nsooka kutuula naawe n'oli nentuula naye ne tutuula ne tulaba. Twagenda okumaliriza nga towaninga mukyamu. Kakati tutunulidde bannaffe ababiri omukyala asikiriza Adamu akombye bwe yatuuka ku muti n'anoga naye n'akomba n'aluma obisi agenda mu mbuto zaabo bbiriri. Wekitiibwa Allah atunyumiza n'agamba falamma dhaaqa era aleesa alufulifideni. Sheikh bwe bukulu bwa nahawu ebiseera ebisinga bitubeeyo mu kusoma tuva mu musaagu sooka paka musaagu amunaana nga tetuva ku naawo. Wala kisaba kikyalo Ibn Aqil Qur'ani ogitegeera oteeka okubanga omanyi naawo. Falamma dhaaqa ashajara era bakuleetera aya bwetu n'agamba ogikole iraabu. Falamma dhaaqa ashajara bwe baamala okukomba
ku kibala noti muti abamu balowooza dhaaka ashajara seeka bwe kugamba nti omupaapaali gwange ogwo togugenda kumba nkuganda ki abungana papaali gundiva ku miyembe gwange basigamba muti guno ngamba kiri ekiri ku muti ne Allah kyeyava akozesa shajara kati eyo shajara yaliko ebibala naye ngaekibala ekyo bwokirya ng'olubuto lukuuma kubanga katonda kyeyakola mujjana yabikka obwereere bwaffe obwa dubul ne kubul kati akuoba yatula kubanga bekabaleka obwereere bwaffe tutale bwereere bwaffe anti buli obwonabwekubul maaso kale nebabega kakati obwereere obwo Allah yali amaze okubukweka nga Adamu tasobola kufulumya bawulo nga ne Hawa tayinza kufulumya bawulo nga Adamu tasobola kufulumya gaditi nga ne Hawa tasobola kufulumya gaditi awasijjavunase muzijjavunira mu luzungu kakati ngaebyo byonna atusabise nga bwolya obejjagala nebigenda kubanga ejjana teri mu kifo kya bikyafu ebyo bawulo gaditi tekiriyo era bwe tuligenda mu jjana era tetugenda kuvamu bawulo bajjagala bajjagazi olaba bino omuntu byeyeyogeza wano alagenda kubawala yes wano kirina okubaawo kubanga bakuggulira kakati essaawa eyo embuto zibalumi kubanga bataddeyo kiri kasita embuto zabaluma batandika okutama kakati agamba nti badat lahuma era olaba alfred badat lahuma agamba badat lahuma kakati ali ku babiri lahuma badat lahuma sawatuhuma bwereere bwabwe Allah nabubikola agamba nti watafika yakhsifani alayhima min waraqi ljanna okupapa okwali awo nga buli omu anoga bikoola bya mujjana kubika wanadahuma rabbuhuma omulezi waabwe n'abakoboola naga nti alam anhakuma antilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaitana tiyayogerako inna shaitana lakuma aduwwun mubin halas saagamba Allah yabanyonnyola baneete musemberera omuti ogwo shaitani mulabe wamma oyo abeegasseeko azenga kikemo naye bannange okumanya Allah wabuyinza Sheikh Hamza Allah yejjeereza Adamu nakireka mu Hawa ye mutandisi waakyo omanyi kyeyayogera ku Adamu yagamba nti walakad ahidina ila adama min qabli fanasiya neerabira walam najidi lahu azma tetwamulaba mukugenderera kuna kumalirira nti Adamu ye yamalirira genda obwo omukwata yakwata omukyala era nga wano kunsi abakyala bakikola akwata obwongo bw'omusajja bwonna agenda okumaliriza ati nga amaze okukola haramu nakomawo musensezize lwakuba Sheikh tujatandikira obulundi oguddako naye mbadde ngamba kati bulemu ey'abasajja abamu amazambi ge bakola tugateeke ku bakyala kuba omusajja wallahi awasa omukyala nga abadde alabirira bulungi maama we naye oluwasa omukyala omusajja n'akivaako awasa omukyala nga abadde ayunga oluganda luwasa omukyala n'abagobawo n'agamba saagala wano baŋŋanda zo kyokka ate omukyala n'aleeta ababe ne bajjulawo naye obusiramu omanyi kyebugamba bo bwaganda dda youth bwaganda kati anti naffe Allah tasobola kutujjeereza kunanga n'omuntu ono abadde mulungi nnyo naye omukyalo ono gawasiza ndidda yagamba nawe kashaitani wakawaddeka ati bajja babiri mbere kuba ateerawo tunatunuulira nga bwogambye ekibonerezo kyasooka nekibakwata bombi bameka babiri fazallahuma shaitanana makarajahuma mimma kana fihi ya rabbi
Allah tusaasire ya rabbana. Allah tusaasire. Kakati bwe tutyo olwaliro bwe tutambudde oba olina kyogamba. Sheikh mu butuufu just kyenkubiriza abatulaba ku Baker Media mbasaba banne babeereko basubscribinge kuba mutuufu gye watandikidde eno yonna tulaba nti waliwo omulamwa ogwaffe abalaba n'abawuliriza lwaki kuba otandikidde ku Adamu alayhi salaamu entonda ye kati ozze olaba mu butuufu ezambi ezambi eryasooka okukolebwa eyalikolera ani shaitaani example gitulazo yagana okulaki okuvunama naye ng'ensonga eyavunnamye ate y'ensonga abantu abamu ng'abakutulawo oluganda osanga muntu mu famire atandise okulaba nti banne tiba wansi temuli afunye kiburu yeetwalira waggulu ate nga shekhi ensonga eyo gy'ogambye era naawe nsuubira nti okimanyi bulungi nti shaitaani eno mu butuufu yagaana bugaanyi byegamba nti nokhulika nti wabatonda mu ttaka ze nontonda mu muliro eyo qiyasi nfu nnyo Allah abanga akulagidde sa shekhi mu bufunze wallahi nsibula abatulaba alhamdulillah kakati nga tugenda okuvaawo njagala okubatunduliza ku kintu kino owekitiibwa Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba nti qul agamba nabbi we qul bagamba abo benkutumyeko law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'ina bimithlihi madada ekyo kyokka otunuulira ebigambo Allah bye yayogera n'agamba nti singa baharu sileke eyo ocean agamba nti singa ocean ye yali bwino wakozesebwa okuwandiika ebigambo ya Allah lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi enyanja ocean yandikaze ng'ebigambo bya Allah tebinaba kuwulirwayo agamba nti walaw ji'ina bimithlihi madada Allah nga bwali nti yayinza okuleetingawo oceans ayinza okuleeta Arctic, Atlantic, Indian, Mediterranean n'azireeta naye nga ebigambo bye tebinaggwayo zo nezikala ekyo kitegeeza ki kyevaddira Qur'ani n'asirisa ezo aya ze yasirisa ku ntandikwa Allah olinawo wonna mu makkati Allah we yasirisiza kisangibwa ku ntandika kafa ya ain swad awo aba atugamba nti mbayambye zino nenzisirisa nkoze ki siba kuzisirisa ebigambo byandibaddeawo kati ayi eyo gyolabanga nti oba swat yesinga ziri zonna amakulu zonna ezo ezisigaddewo kati ku suratul Baqara alif lam mim esitowa nnyo okusinga aya 285 wallahi shekh wallahi Qur'ani ngazi mu butuufu ogenze omukafa hain swat enjukira alwo tafsiri manyi abadde agamba nti Allah muayi subhana alladhi asra biabdihi layla min almasjid alharam yali subhana ekigambo ekyo yali agala kugamba nti ebyogenda okwo naawe ogenda kuba tobitegeera gweki bizibu yawukana byagenda okunyonyola wano nti nabbi yatambula era omuntu mu bwongo bwe akugamba mu bwongo bwo tobiteekamu tojja bitegeera gweno toleeta tegeererawo eri mu mukhu alhamdulillah shekh tayanziza nnyo saba Allah wekitiibwa abeere nga akutuwangaliza tukusaba shekh wallahi obudde bwotuwa Allah abukwemu obulungi otwongere ne ku budde tuli beetaavu nnyo akwejjana n'abatulaba mwina tubeebaza okubeerangako n'okusubscribinga tubasuubiza inshallah tugenda kuba wamu mu mbeera yonna shekh waffe ono era director wa Kamalu era emirimu yoza mugimanya agikola bulungi nnyo egy'okutwala abantu emakka zaka tusaba mu ngero okubeera nti mukola ki mutuwagira mu mbeera yonna alhamdulillah
subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.